Okay, muli mutya? Good evening everybody or good morning, I don't know. Omanyi kati ku YouTube tetuba kona saa zetubuuza. But I take this opportunity to greet all of you in the Lord's name. Thank you so much for subscribing to our YouTube channel. You've done a very great job of supporting us, subscribing, sharing our videos, commenting and giving a like. You guys, we just love you so much. We can't stop appreciating you, and I'm so happy for what you're doing for us. In just a meantime of a week, tutambudde tunabasabu bayitirivu nnyo. Ya kati mutuyambe tufune wochawa n'ebisigadde ate twongere okubanga ekintu kitukuza tukikuza. Njagala okutandikirako ku mawulire agava mu kooti, gavudde mu kooti eya Chief Magistrate e Nakawa olunaku lwa leero. Abasajja babiri okubadde Serubula Hussein Ismail saako ne munne Nyanzi Yusufu Siraje, bano batwaliddwa basindikiddwa kukomera ekitalya. Bagenda kubeerayo paka ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana 2021. Bano nno basindikiddwa ku musango be bamu ku abo abatandise okuba nga bawera ennemba n'omusango gw'omukulu ogw'okutta General Edward Katumba Wamala. Abali bageza okwagala okumutta. Bano baguddwako emisango ebiri ogw'okutta abantu babiri okubadde muwala wa Katumba Brenda Nantongo ne driver Kayondo Haruna, mubajjukira abo abafiira mu kulwanagana okwali awo Kisota zone bitundu by'Ekkulambiro. Abatamanya ngambe bali basazeeko General Edward Katumba Wamala minisita w'ebyentambula, kati bali baagala okuba nga bammiza omusu. Ye yava nga bamukomeredde ebyasi mu mikono, ate muwala we ne driver bo tebalusimattuka. So okuva olwo poliisi ekoze kyonna ekyetaagisa n'esobola okuba nga olunaku lwaleero ebaddeko abantu babiri beetadde mu kkooti mu maaso g'omulamuzi owa Chief Magistrates Court e Nakawa, ng'ono ye mulamuzi Dr. Singiza. Akisooka abadde omulamuzi Dr. Singiza Douglas Karekona, ate nga omusango guno okulembedde omuwaabi wa gavumenti amanyikiddwa nga Kyomugisa Barbara yabadde akulembeddemu okubanga munange ku lwa gavumenti nga bavunaana abakulu bano. So eno y'emu ku chain ndoza poliisi kwetandikidde ne gavumenti ne kkooti okubanga banaagenda balondoola abo abali baagala okumiza General Edward Katumba Wamala omusu. Ate munange waliwo agatali matongole genjogeddeko agasose gabadde matongole, ne kati gano kyentegeddeko nti anti mu katundu ako poliisi we bali bagenda okuttira General Edward Katumba Wamala we bamulumbira, mu katundu ako tewaliwo cameras. Kati poliisi nti yali esazeewo ekwate cameras ez'abantu eziri ku mayumba gaabwe zebeekozesa. Munanga gafutukeyo galaga nti ate cameras poliisi yabadde egenda okweyambisa nti ababbi basazeeko amayumba gonna ag'ekitundu ekyo okumanya Uganda ewooma, ne babba kamera zonna ezaabaddemu. Okitegedde? Kati bawulira emboozi nga zino nti ate ne poliisi enteekateeka zeyina ez'okwagala okusobola okuba nga zifuna abatemu, ate ne bagamba nti ababbi baazirinnyeemu. Kati weebuuze babbi namunagaani bano abatuuse n'okubba kamera z'abantu ku mayumba, oba kitegera? So ogenda okufuna ensonga eno ng'erabika si ntono, ng'erabika nene n'okusinga kye tulowooza. Kale nno ensonga bwe zito bwe ziri, naye nga katuweesabire ate tusobola okuba nga tulaba nti omusango guno famire ya Katumba esobola okuba nga efuna obwenkanya obwo bwetaagisa okusobola okuba nga ensonga baziggusa zigenda mu maaso. Ye yasimattuka era ali mulamu atemya bukofu, naye ng'ate muwala we bambi teyasobola kuba nga asimattuka era agenda okumaliriza munaye ng'attiddwa. Kale nno byebyo ebigenda mu maaso okusaidiza eyo, naye katulinde tulabe. Obiyudde bibalamu n'amaanyi ogenda okuba bagamba nti ate poliisi ate simanyanga kamera zibadde genda okukozesa okukuŋŋaanya obujulizi nti ate baazibbye. Kanoobuza baani abazibbye? Naye bano baba babiri betwogerera kati bagenze Kitalya mini maximum prison eyo ku luguudo. Omanyi kati eryafuuka ekkuŋŋaaniro tukyabatwala Luzira tajjuzayo dda, kati tubatuuka Kitalya. Buli azza omusango tukuteeka Kitalya, anti ekkomera twalirongoosa kusendeza omuwi w'omusolo. Kale nno yongera okwekumira ku mukutu guno, nze mbeera okuba nga kutuusaako amawulire. Subscribinga ku mikutu gyombi, guno ogwa Waswa Emmanuel n'omukutu ogwa Events Africa Media. Teekamu ekigambo Events Africa Media, ojja kuba ate ensonga oziggusa, tusobola okuba nga ate tulaba ekiddako. Agange nze Waswa Emmanuel, yongera okwekuuma n'okuba ng'osubscribinga
aye tuwuliziganye obubeere bulungi mweraba.